agava mu palamenti galaga nti waliwo okukuta okugenda mu maaso eri ababaka baffe aba Nation Platform. Mbu bano bali mu kukutana omumpembe Yoweri Kaguta Museveni okwagala okulemesa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu ne Nation Platform okutwaliza wamu. Naye nga tubagamba nti nno byonna bye musika bya bwereere. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence President w'eggwanga yabayitako dda ate temugenda kumusanga. Kigenda babeera kizibu nnyo okusanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Naye munaakola mutya ne munaagala okugezaako ne munaagala okusaanyawo ne munaagala okwonoona ne munaagala okukola buli kimu kye mwagala tubategeeza nti ono pulezidenti w'abantu yabayitako dda. Waliwo amawulire agatambula tugalaba tugawulira oba tugamba nti waliwo abakulu abamu abateesaganya n'omumpembe Yosete Buhabulwa era nga bano bali ku musaala omunene okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ava ku ballot paper mu mwaka 2026. Ninga tubagamba ffe nga bannange tetuli ku bya bululu tetuli ku bya bululu kyetuliko tutudde tya eggwanga lyaffe era tweteeseteese tutya okulaba nga tujja wano omumpembe Buhabulwa n'akabinja ke abajja okwonoona eggwanga lino abajja okusaanyaawo bye basangawo era abajja ne missions endala. So gwe muganda wange naye mukwano gwange wenna ali eyo ng'olowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the elected president of Uganda agenda kuddaawo kubeeraawo kugamba nti no agenda kubeeraawo abeerawo atunuulire Museveni n'akabinja ke biki bye mukoze era akole ki mumudde ne mukitiza ne Buhabulwa mwagala okubba eggwanga nga mukitizaamu ne Buhabulwa tubategeeza nti twayiseeko dda amawulire gatandise okuyitaayita eddembe ly'obuntu limaze okuba nga lityobola naye mu kaseera ako nga tumaze okuba nga tutyoboola eddembe ly'obuntu ate omukulu Buhabulwa yalina byayisaawo n'abaffe be tubadde twesiga era be tubateekamu obwesigwa bwaffe nga tumanyi nti tebalikyuka naye oba mukyuse oba temukyuse eyo si y'ensonga. Ffe tuli ku mulamwa ogamba nti twagala baganda baffe twagala abantu baffe yonna gye mwabateeka gavumenti ya Museveni tubabanja abantu baffe era eddembe ly'abantu lye mugenze okuba nga mutyoboola olw'okuba nti mwe mulina ebigendererwa byammwe ne mukama wammwe Buhabulwa ffe tebitukwatako. Kye twagala be bannayuganda abaabuzibwabo be bannayuganda abaawambibwa be bannayuganda batamanyikiddwako wa gye bali era nga tubategeeza nti mujja tuwa baganda baffe mujja tuwa abantu baffe yonna gye mwabateeka. Omonikai, my truth bwebange omuntu azaalibwa nalyo wadde tulina okulirwanirira olw'abannakyemalira abatyoboola eddembe ly'obuntu obwemage. Human rights prevent mothers from dying in childbirth, ensure girls don't drop out of school because of pregnancies, and allow men, women and others to love whoever they choose. Why criminalize contraception, abortion or consensual copulation? Ogamba otya kansubira oli bulungi. Omanyi bangi kumwe temumanyi nti ndi munyankole enzaalibwa Bushenyi. Emboozi oli eyo ogana mu Museveni tomwagala. Obadde okimanyi nti Museveni naye akimanyi tosobola kumwagala era tolimwagala. Era takufaako tatawaana naawe ye kyakkolera kukuteerawo gw'oyagala. Batya afune omuvubuka ng'oba muyimbi n'amukuteera mu position yawo. Gwe n'oyagala omuyimbi oyo naye nga loolo z'omuyimbi zaakuba zikuumira Museveni mu buyinza. Olabye bw'oba oyagadde Museveni nga naawe tomanyi. Nabagamba Museveni musajja mugezi nnyo mu byekisiru. Mugezi nnyo mu byekisiru. Senga obwongo bwe yali ateeka mu kweremeza mu buyinza oba mu kuyisa bannayuganda ebyo byabayisa. Senga yali abuteeka mu nkulaakulana senga Uganda esinga Bulaaya. Naye obwongo abuteekawo azannya ebigendererwa byonna bya kidongo. Kitegedde. Kati oyo Museveni. Gwoyinza okudda eyo ng'olina ekivubuka kyo ky'ofiirako. Ogamba nange Museveni yantama. Naye nga gwe ekivubuka ky'oyagala kikolera Museveni. Nga kyeki Museveni.
Museveni alina ebi Museveni bye mu bayimbi muli bi Museveni mu bayimbi muli bi Museveni mu bayimbi mu bannabyamizannyo muli bi Museveni mu batikitoka muli bi Museveni nga gwokanda ku kyagala ogamba bannaye kino nkifiirako kumba ofiirako ki Museveni owoza Museveni yantama naye ng'ekyakutamisa Museveni byali bigendererwa bye segedde kati omuntu atuukiriza ebigendererwa bye ate gwe gw'oyagala olabye woyagala Museveni naawe tomanyi bye ebintu oluusi byetaagamu obwongo obulowoozaamu okugwokubiri noddeyo n'otuula n'ogana ye kana akantu kali katya na katya otherwise bagenda kukuvuga nga kigaali bajja kukutuulako nga mbalaasi simbula embalaasi nga simbula embalaasi nze mbabuulira owooza sinkugambye simbula embalaasi kumbe simbula embalaasi ekuvuga ekutwala wa Museveni naye nga naawe tomanyi osegedde. Ku lunaku lw'omukaaga nabadde ku radio CBS nga mpuliriza program bagiyita Parliamenti yaffe ekubirizibwa omwami Medi Nsereko Sebuliba. Omanyi nze ndi muntu muwuliriza wa radio nnyo naddala nga byabufuzi. Yakyazizza ababaka okwabadde n'ono ayitibwa Bumaali Mpindi wa NRM yakikirira ababaka ababaliko obulemu. Era mu nsonga ze yayogedde bw'ati nti Museveni ekimwawula ku Bobi Wine. Museveni ababaka be ne bwe babanga basobezza ababikkirira abanenyeza mu kisenge so si mu public. Naye Bobi Wine y'ababaka ababaswaza baswaze mu public mwajja n'abanenyeza bwe babanga bayina ensobi gye bakoze. Wabadde mutuufu naye nno kankuddemu bwenti. Ffe ekyo ky'olabanga ekibi Bobi Wine kyakola ate ku ffe baakiikirira ffe kye tulabira ddala nga kye kituufu. Era tuli basiimu nnyo ne Bobi Wine ekyo kyakola. Era mukama waffe ow'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine bw'oliva ku ebyo naffe lwe tuli kukyawa. Kubanga basajja mmwe abanoonya ebitiibwa abaagala obbabikkirira. Ebitiibwa tubibawadde ekimala. Mpaka we mulaze ensi nti ebitiibwa temubyagala ne mukunama. Ebyobufuzi wano mu Uganda ne mu Africa gye buvuddeko bibadde bimanyiddwa ng'ebibeeramu abantu aboogera ennyo oluzungu. Simanyi aboogera ebyafaayo byayitira ne Napoleon abasiba amataayi. Kati ebyo His Excellency Bobi Wine yajja n'abisaabulula. Twalaba bwe twali tugenda mu kalulu His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba nti babaka baffe aba Nup mugende mukolere abantu. Mukole ebyo bye babatumye. Era oyo anaava ku bantu bye bamutumye. Sigenda kubikkirira olw'okuba oli mukwano gwange. Museveni y'ababaka ababe yabakuutira era n'abagamba nti oyo omubaka omulungi owa NRM nga yeebaka mu Parliament. Nenga mu biseera by'okuwagira ebiteeso bya Museveni alonda yes mulungi nnyo okusinga aba opposition abateeseza eggwanga naye nga bawakanya ebiteeso bya Museveni. Kati nno era naffe awo we tulabira enjawulo y'omukulembeze n'omufuzi. Bobi Wine y'ababaka abatuma abakuutira mukolera abantu. Museveni y'ababa abatuma abakuutira beebake ne bwe kiba kyetaagisa kwebaka ne bwe bw'anaaleeta ebiteeso ebi by'okutwala ettaka ly'abantu okweddiza amafuta nga bawanika omukono nga bagamba yes. Era ye mu mativu bwe beebaka mu Parliament ne batuuka okujja ekkomo ku bisanja ne balonda yes ekkomo ku bisanja liveewo talina buzibu nakyo. Era ne ku kkomo ku myaka talina buzibu nakyo kasita basisimuka mu obwo obudde ne balonda ye byagala. Basajja mmwe tubawadde ekitiibwa era twagumiikiriza gye muli nga tuwa ekitiibwa emyaka gyammwe n'obuyigirize bwammwe. Mpaka Bobi Wine lwazze n'alaga abavubuka nti ebyobufuzi by'eggwanga bibakwatako butereevu. Mugwanana mugabana ku keeke y'eggwanga. Mmwe bangi mmwe mukola ebitundu bingi ku ggwanga era ye mmwe bakozi. N'abavubuka gavumenti yabasuula kye kiseera muzuukuke.
abavubuka ne basisimuka bangi ne batandika okwenyigira by'obufuzi ekitaaliwo luli okuleka nze by'obufuzi nali nabiyingira dda era emirundi ebiri mbadde nnonda Dr. Besigye obusembye gwe nnonze Bobi Wine naye abavubuka bangi batandise okwenyigira mu by'obufuzi nga bakirabye nti bibakwatako era nga bakirabye nti bano bebatuma bano ab'obusuuti bayinomo aboogera oluzungu n'ennyenje ne zikunkumuka be batutunze ebitiibwa munoonya byaki bassebo mu ababaka ba NRM abasigala mu parliament ng'abaana b'abantu batugumbulwa babuzibwawo ne gavumenti gye mukolera mukimanyidde ddala nti kati tekyayina ansa mwene musigala mu parliament nga mutudde mukakasa mmwe singa munaaba muvudde mbuyinza bye mukola ne babikola ku mmwe munaaba basiimu munaaba basanyufu kitegeeza nti ebitiibwa ebbanga lye tubibaweeredde ne mutabiyeewa kyekiseera tubibambule era His Excellency taata Bobi Wine tukwebaza okuba nti gwe toteekamu mikwano era omulabe waffe naawe abamulabewo yensonga lwaki tukwagala Museveni y'ababaka ababe bwe bamala okukola ebyambyone ng'atwala ekyankwanzi ng'abafumbira ebijjulo by'emmere nga bavaayo babwegedde amatama nga bajja beebajjagala nga batandika kuduulira bannansi nti alipoota gye mutubanja ne we tunaaba tetugireese mugenda tukola ki yengeri eyo gye mutuddamu okutwebaza ffe abaabalonda era tubawa ebitiibwa nga ffe okwogera ku nguudo embi kineetaagisa drone ejje enkwate gwogambe nti baakutte mukozi wa ffujjo nga nalabye n'abamu abaatuuse okugamba nti obutambi bwe baalaba obw'abantu abalaajana nti bwabadde bu vidiyo bwa TikTok bupange nga mu bulamu bw'abantu mwobalaatira n'osuubira nti nze ngenda kuddaawo nkuyite honorable maama mmwe temugambwako simanya mwasoma nnyo muli bantu bakulu muweebwa ebitiibwa twabibambudde dda era mbalayirira nga Kyagulanyi kyayunga naffe tukyaliwo ebitiibwa biri bye mbadde musuubira bulijjo nga mujja ku CBS simanya ne babawa eddakiika zammwe ne mwogera bye mwagala kati twabibambudde ojja kusanga wano omuntu nga laptop nga views zaafuna n'engeri gyali zoningamu ng'abantu baafuna obungi tekimwetaagisa kugenda ku CBS gye bamupimira obudde kubanga n'aba CBS tubalaba tebasobola kukyaza muntu nga Waiswa oba Ssennyonyi bajja kukyaza Abedi Bwanika baleete n'ebisajja bya NRM badde ku Nup bagivulunge bakole bye baagala kati naffe eno ensonga tusobola ozoogererayo era ebitiibwa twabibambula ssebo Honorable Mpindi Bumaali mukolera abantu bye baagala we munaabikola abantu bagenda bbawa ebitiibwa naye muba temubikoze ebitiibwa temubisuubirayo gye tuli mbulamusizaako banyaba ne bassebo mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano ku lunaku lw'omukaaga nabadde ku radio CBS nga mpuliriza program bagiyita parliamenti yaffe ekubirizibwa omwami Medi Nsereko Sebuliba omanyi nze ndi muntu muwuliriza wa radio nnyo naddala nga byabufuzi yakyazizza ababaka okwabadde n'ono ayitibwa Bumaali Mpindi wa NRM yakikirira ababaka ababaliko obulemu era mu nsonga ze yayogedde bw'ati nti Museveni ekimwawula ku Bobi Wine Museveni ababaka be ne bwe babanga basobezza ababikkirira abanenyeza mu kisenge so si mu public naye Bobi Wine y'ababaka ababaswaza baswaze mu public mwajja n'abanenyeza bwe babanga bayina ensobi gye bakoze wabadde mutuufu naye nno kankuddemu bwenti ffe ekyo kyolabanga ekibi Bobi Wine kyakola ate ku ffe baakiikirira ffe kye tulabira ddala nga kye kituufu era tuli basiimu nnyo ne Bobi Wine ekyo kyakola era mukama waffe ow'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine bw'oliva ku ebyo naffe lwe tuli kukyawa
kubanga basajja mmwe abanoonya ebitiibwa abaagala obbabikkirira ebitiibwa tubibawadde ekimala mpaka we mulaze ensi nti ebitiibwa temubyagala ne mukunama ebyobufuzi wano mu Uganda ne mu Africa gye buvuddeko bibadde bimanyiddwa ng'ebibeeramu abantu aboogera ennyo oluzungu simanya aboogera ebyafaayo byayitira ne Napoleon abasiba amataayi kati ebyo His Excellency Bobi Wine yajja n'abisaabulula twalaba bwe twali tugenda mu kalulu His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba nti babaka baffe aba Nup mugende mukolere abantu mukole ebyo bye babatumye era oyo anaava ku bantu bye bamutumye sigenda kubikkirira olw'okuba oli mukwano gwange. Museveni y'ababaka ababe yabakuutira era n'abagamba nti oyo omubaka omulungi owa NRM nga yeebaka mu parliament nenga mu biseera by'okuwagira ebiteeso bya Museveni alonda yes mulungi nnyo okusinga aba opposition abateeseza eggwanga naye nga bawakanya ebiteeso bya Museveni. Kati nera naffe awo we tulabira enjawulo y'omukulembeze n'omufuzi. Bobi Wine y'ababaka abatuma abakuutira mukolera abantu. Museveni y'ababa abatuma abakuutira beebake ne bwe kiba kyetaagisa kwebaka newe bw'anaaleeta ebiteeso ebibi okutwala ettaka ly'abantu okweddiza amafuta nga bawanika omukono nga bagamba yes. Era ye mu mativu bwe beebaka mu parliament ne batuuka okujja ekkomo ku bisanja ne balonda yes ekkomo ku bisanja liveewo talina buzibu nakyo. Era ne ku kkomo ku myaka talina buzibu nakyo kasita basisimuka mu obwo obudde ne balonda ye byagala. Basajja mmwe tubawadde ekitiibwa era twagumiikiriza gye muli nga tuwa ekitiibwa emyaka gyammwe n'obuyigirize bwammwe. Mpaka Bobi Wine lwazze n'alaga abavubuka nti ebyobufuzi by'eggwanga bibakwatako butereevu. Mugwanana mugabana ku keeke y'eggwanga. Mmwe bangi mmwe mukola ebitundu bingi ku ggwanga era ye mmwe bakozi. N'abavubuka gavumenti yabasuula kyekiseera muzuukuke. Abavubuka ne basisimuka bangi ne batandika okwenyigira mbyobufuzi ekitaaliwo luli okuleka nze ebyobufuzi nali nabiyingira dda. Era emirundi ebiri mbadde nnonda Dr. Besigye ogusembye gwe nnonze Bobi Wine. Naye abavubuka bangi batandise okwenyigira mu byobufuzi nga bakirabye nti bibakwatako era nga bakirabye nti bano be batuma bano ab'obusuuti bayinomo aboogera oluzungu n'ennyenje ne zikunkumuka be batutunze. Ebitiibwa munoonya byaki bassebo mu ababaka ba NRM abasigala mu parliament nga abaana b'abantu batugumbulwa babuzibwawo nga ne gavumenti gye mukolera mukimanyidde ddala nti kati tekyayina ansa. Mwene musigala mu parliament nga mutudde mukakasa mmwe singa munaaba muvudde mbuyinza bye mukola ne babikola ku mmwe munaaba basiimu munaaba basanyufu. Kitegeeza nti ebitiibwa ebbanga lye tubibaweeredde ne mutabiyeewa kyekiseera tubibambule. Era His Excellency taata Bobi Wine tukwebaza okuba nti ggwe toteekamu mikwano era omulabe waffe naawe abamulabewo yensonga lwaki tukwagala. Museveni y'ababaka ababe bwe bamala okukola ebyambyone ng'atwala ekyankwanzi ng'abafumbira ebijjulo by'emmere nga bavaayo babwegedde amatama nga bajja beebajjagala nga batandika kuduulira bannansi nti alipoota gye mutubanja ne we tunaaba tetugireese mugenda tukola ki. Yengeri eyo gye mutuddamu okutwebaza ffe abalonda era tubawe ebitiibwa nga ffe okwogera ku nguudo embi kinneetaagisa drone ejje enkwate gwogambe nti baakutte mukozi wa ffujjo. Nga nalabye n'abamu abaatuuse okugamba nti obutambi bwe baalaba obw'abantu abalaajana nti bwabadde bu vidiyo bwa TikTok bupange nga mu bulamu bw'abantu mwobalaatira n'osuubira nti nze ngenda kuddaawo nkuyite honorable maama mmwe temugambwako simanya mwasoma nnyo muli bantu bakulu muweebwa ebitiibwa twabibambudde dda era mbalayirira nga Kyagulanyi kyayunga naffe tukyaliwo. Ebitiibwa biri bye mbadde musuubira bulijjo nga mujja ku CBS simanya ne babawe eddakiika zammwe ne mwogera bye mwagala kati twabibambudde. Ojja kusanga wano omuntu nga Uptop
nga views zaafuna n'engeri gyali zoningamu ng'abantu baafuna obungi tekimwetaagisa kugenda ku CBS gye bamupimira obudde kubanga n'aba CBS tubalaba tebasobola kukyaza muntu nga Waiswa oba Ssennyonyi bajja kukyaza Abedi Bwanika baleete n'ebisajja bya NRM badde ku Nup bagivulunge bakole bye baagala kati naffe eno ensonga tusobola ozoogererayo era ebitiibwa twabibambula ssebo Honorable Mpindi Bumaali mukolera abantu bye baagala bwe munaabikola abantu bagenda bbawa ebitiibwa naye muba temubikoze ebitiibwa temubisuubirayo gye tuli. Tweyanzizza nnyo mukwano gwaffe okusomesa kubadde kulungi okwo nno muganda wange otuwabudde bulungi era ensonga tugitegedde bulungi tusiimye nnyo mukama waffe weebale nnyo kugatta ddoboozi okuli abannayuganda lwaki tuba bagambira mu nkukutu ng'ate bannansi be babalonda mu public tetujja kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani, His Excellency the elected President of Uganda, alina okubanga abaswaza ate era alina obbategeeza kubanga bannayuganda ffe abalonda abantu bano buli we tunaabazibiikirira bo ne bakola bye baagala tetulina kye tugenda kufunamu. Tubagambe bigambo babitegeere babifune ate era bafunemu ekyokuyiga. This is Uganda for Ugandans. Era tumanyi nti ffe bannansi ffe abalina omutemwa era ffe abalina okusalawo ekisinga okulaba nga tukola kyonna ekisoboka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani, elected President of Uganda, the People's Hope. Tukwebaza buli kimu ky'okola ffe tusiima busiimi era nga tusuubiza mu ababaka mu abakola nga musanyusa Museveni nga mulowooza bannayuganda ababalonda bo bagenda kusigalawo nga babatunuddeko obutunuzi mwenga mukola bye mwagala nga musanyusa tebuhabulwa ng'ate bannansi ababateekamu obwesiga bwabwe temukyabalabawo temukyalina kye mwagala bakolera temubatwala nga ekyokuzannyisa ng'ekitaliiwo tubategeeza ffe tebitukwatako ekitukwatako eggwanga laffe linunuddwa lutya era Uganda yaffe efunye etya obwenkanya. Tetugenda kukkiriza Museveni tuzannyirako awamu n'abantu ab'olubatu abatonotono ng'ate ffe abaabeerondera bwemba nga muwulira nga mukooye era nga mwagala kulagana Museveni muli free okukolagana n'omulabe w'eggwanga era n'omulabe w'ensi naye ffe tetudda mabega kyetwagala tukimanyi era tumanyi nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa lijja kukyuka oba litya naye nga ffe tuli bamativu era tulina obuvumu obulaga nti Uganda genda kuba yanjawulo.